Omwoyo Omutukuvu mu bulamu bwaffe ng'Abakristaayo. Omwoyo Omutukuvu mu bulamu bwaffe ng'Abakristaayo. Twagala okulondoola ensonga eyo. Ekyawandiikibwa kyekyo ekiri mu ssuula eno ey'16 eya Yokaana 13:15. Kansabe omusajja ono andi wano okumpi asome nga tuddamu ebigambo ebyo mpola mpola okubigumiza, kubanga gwe mulamwa gw'ekyokuyiga kyaffe. Yokaana 16 olunyiriro 13 lwogera bwe luti, naye bw'alijja oyo Omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna. Ono Yesu ayogerera abayigirizwa be nga bayogereramu, agambye nti Omwoyo bw'alijja ajja kwongera okuluŋŋamyanga abayigirizwa mu mazima gonna. N'ekirala agenda mu maaso. Mbadde nsaba musumbodde mu kamera wakati kubanga tukulabako katundu. N'asoma ekyawandiikibwa abenga asemberamu eri kakati ojje tukulabe wenna obuulire ekigambo nga ffenna tukulaba. Ndowooza sinkoze ensobi. Wano mundaba? Awo tukulaba. Awo amiina. Kale kasome. Genda mu maaso. Kanti naye bw'alijja oyo Omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna, kubanga tayogerenga ku bubwe yekka, naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga, ye anaababuuliranga ebigenda okujja. Ebigambo ebyo tujja kubiddamu byonna byonna, naye ate era nkimanyi nti tubimanyi, era wano twejjukanya bwejjukanya. Era wano nayagadde tuyige ensonga eno ey'Omwoyo Omutukuvu, era nga manyi nti tulina obwakatonda bulimu Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu. Yagadde nsimbuleko ngendeko mu bannabbi, nolwakati nga tujja kusomayo ebigambo kyonna. Bannabbi bonna n'abalala bonna abaawandiika ekigambo kya Katonda baaluŋŋamizibwanga Omwoyo Omutukuvu. Kwega Omwoyo Omutukuvu yakola ekitundu kinene nnyo mu kuwandiisa Bayibuli. N'olwekyo bannabbi baawandiika ebigambo byonna nga baluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Ate tusoma mu kigambo ekirala nti tewali kigambo eky'abannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu bayogeranga byava eri Katonda nga baluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Mwana wange, Omwoyo Omutukuvu yakola omulimu munene nnyo okuluŋŋamya ebyawandiikibwa, ate Omwoyo Omutukuvu akyakola omulimu munene nnyo. Nja kutuuka ku kyamagero eky'Omwoyo Omutukuvu. Kino nakyo si kyamagero. Mu Luka essuula esooka n'olunyiriro lwa 3 kuba ku 35 waliwo ekyamagero eky'Omwoyo Omutukuvu, Yesu okwambala omubiri mu lubuto lwa Maryamu. Yesu okwambala omubiri mu lubuto lwa Maryamu alyoke azaalibwe, alyoke abeereko gye tuli. Ekyo nakiyise kyamagero mu nteekateeka yange wano
naye ekyo Katonda yagatta omuntu n'amugatta ku bwa Katonda. Njagala omuntu ono ansomere ebigambo bino. Luka essula 1 olunyiri wa 3 ogenda okutuuka lwa 5. Ebigambo ebyo binnyonnyola engeri Yesu y'ayingira mu lubuto lwa Maryamu afuuke omuntu alyoke ate abeere mu lubuto omwo ate azaalibwe ng'omuntu. Ebigambo byogerawo biti Luka essula 1 olunyiri lwa 3 byogerawo biti awo malayika n'amugamba nti totya Maryamu kubanga olabye ekisa eri Katonda era laba oliba olubuto olizaala omwana ow'obulenzi olimutuuma erinnya lye Yesu oyo aliba mukulu aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo. Era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi yajjaawe era anaafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe so obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Awo Maryamu n'agamba malayika nti kiriba kitya ekyo kubanga simanyi musajja. Maryamu agamba kiriba kitya ekyo nze okuba olubuto kubanga nze simanyi musajja. Tusoma mu bunnabbi nti obunnabbi bwali mu Isaaya eyo nga Isaaya alangirira nti Mukama alibawo akabonero omuwala atamanyi musajja alizaala omwana. Kaakati abasajja abazadde bakuumanga abaana baabwe nga balowooza nti omwana ono omuwala ndowooza omulokozi ajja kuyita mu ye. Naye ekyavangamu abaana abawala abo ne balemererwa ne bafumbirwa. Naye mu abo abaakuumibwa mwe tusanga Maryamu nga naye yali omu ku abo abakuumiddwa nga mwana mulungi nnyo. Akati malayika n'ajja gy'ali era yamugamba olina omukisa kubanga ojja kubeera olubuto ojja kuzaala omwana erinnya lye Yesu n'olwekyo aliba mukulu bw'ati n'amwogerako nga Bayibuli bw'egambye. Olabye yajja okulokola abantu be, ajja okulokola abantu. Ekyakola obulungi nti Maryamu yakkirizaawo. Maryamu kyakola nga muganda we Elizabesi kubanga Elizabesi yazaala Yokaana mujjukira ebyafaayo ebyo. Naye Elizabesi yali akaddiye malayika bwe yamugamba ye n'awakana naga nti kiba kitya ekyo era ekyavaamu ne gundi ne Zakariya n'awakana. Akati ne Zakariya bwe yawakana Zakariya malayika n'amuziba omumwa. Olabye okutuusa Yokaana byazaalibwa. Abaana bano bombi Elizabesi ne Maryamu baayo baana bawamu bazaalibwa bonna wamu. Bafuna omukisa gwa njawulo nnyo kubanga Maryamu azaala Yesu ate ne Zakariya ne gundi ne Elizabesi n'azaala Yokaana ye Yokaana omubatiza. Naye ekyo ŋŋendako naye njagadde okulaga ekika ekyo abaana abo baakulira. Naye wano kinjagadde okugjayo Omwoyo Omutukuvu yakola ekitundu kinene nnyo okulaba nti ateeka Yesu abeera mu mutima. Nkengamba nti Yesu okuzaalibwa kwe mu lubuto amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu ge gaatoloola Maryamu n'alyoka abeera olubuto. Ekyo kyamagero kinene nnyo nakiwanditsewo nti kyamagero. Akati wano ntuuka ku pointi endala. Omwoyo Omutukuvu ne Semyoni. Omwoyo Omutukuvu ne Nabbi Simyoni ali mu Bayibuli muno namusanze mu Bayibuli yange. Omwoyo Omutukuvu ono mu ssula ey'okubiri eya Luka 2:25 n'olwa 27 nalabye nga Semyoni yali musajja mukadde nnyo
naye nga yagamba tajja kufa otuusa nga alabye omulokozi ajja kubeerawo. Eri abasajja abadde abakkiriza nga muli bakolagana ne Katonda waabwe ate bakulaba mulokozi. Kakati njagala osoma ebigambo ebyo Luka 2:25 paka 27 ojja kusanga ebigambo ebyo bya Simyoni. Yes, Bible eyogera Omwoyo Omutukuvu ayogera naye. Bible eyogera bw'eti mu Luka 2 olunyiriri lwa 25 agamba bw'ati nti era laba waliwo omuntu mu Yerusaalemi erinnya lye Simyoni. Omuntu oyo yali mutuukirivu era ate Katonda ng'alindirira okusanyusibwa kwa Isirayiri. Era Omwoyo Omutukuvu yali ku ye. Yalina Omwoyo Omutukuvu kyemulondoddeko. Webale nnyo. Soma. Oyo yabikulirwa Omwoyo Omutukuvu nti taliraba kufa nga tannalaba ku Kristo wa Mukama. Ako kaddemu. Oyo yabikulirwa tagenda kufa wabula nga amaze okulaba ku Kristo. Omwoyo yamubikulirwa bw'atyo. Kanduddemu olwa 26 agamba nti oyo yabikulirwa Omwoyo Omutukuvu nti taliraba kufa nga tannalaba ku Kristo wa Mukama. Kristo wa Mukama. Wapi Musa unaomazeko? Lwami Musa gamba nti najjira mu mwoyo mu yeekaalu abakadde be bwe bayingira omwana wa Yesu bayingiza omwana Yesu omulokozi. Kakati oyo ono Simyoni yali yagamba tajja ye alina kubeerawo alabe ku mulokozi. Omwoyo Omutukuvu yabikulira ekigambo ekyo era bwe kityo kituukirira. Kakati ngenda ku nsonga endala, Yesu okubatizibwa Omwoyo Omutukuvu nakka ku ye. Yesu amaze okukula alina emyaka 3. Yalina emyaka nga 3 bwe tulagira ng'agenda ku Yorudaani eri Yokaana amubatize. Yokaana yali agamba nene tagagwa okumubatiza nagwo ojja gye ndi. Naye mu nteekateeka y'owa Katonda kyali kiteekwa buteekwa Yesu ogenda abatizibwe atuwe ekyokulabirako. Akati soma ebigambo ebyo biri mu Luka 3:21-23. Yesu okubatizibwa Omwoyo Omutukuvu najja era namukako namukako mu kifaananyi ky'ejjuba. Omwoyo Omutukuvu nnyonnyola Mwoyo Omutukuvu. Luka 3 olunyiriri lwa 21 lugamba bwe luti awo lwatuuka abantu bonna bwe baali nga babatizibwa ne Yesu bwe yamala okubatizibwa bwe yasaba eggulu ne libikuka. Omwoyo Omutukuvu nakka ku ye mu kifaananyi eky'omubiri ng'ejjuba n'eddoboozi ne likuluma mu ggulu nti gwe mwana wange mwagalwa nkusanyukira nnyo. Webale nnyo. Eddoboozi eryo lyalangirira Yesu ng'ali mu mazzi abatizibwa naye ng'Omwoyo Omutukuvu amusseeko mu kifaananyi ky'ejjuba. Omwoyo Omutukuvu mu nteekateeka y'obwa Katonda nkulu nnyo okuteekateeka obulamu bwaffe. Olabe kikulu nnyo kyangu njagala kintu kino tukiyigeko ffenna wamu bannange olw'omusago mwampadde. Ensonga ey'endala, Yesu alonda abayigirizwa be. Nayegadde okwogera ku nsonga eno, Yesu ng'atandika okuweereza ng'aweze emyaka 3 yalonda abayigirizwa be. Bw'alonda abayigirizwa be n'atambula nabo okumala emyaka 3 ng'atambula nabo ng'abateekateeka balyoke batambuze omulimu wonna
mu nsi ye gyataatuuka. Tulina essanyu okubeera nti naffe bakama koogera Katonda yatusaasira n'atuyita n'ateeka mu buweereza. Nze nandifuddewo omukisa guno ne njogerako nammwe abali eyo mu Amerika. Singa Mukama tiyampita nange nemba omuweereza. Naye kati njogera n'abantu abali mu Amerika wonna wonna nze gye situbukanga. Ogwo mukisa munene naye lwaki anaagumpa? Yesu bwe yayita abasajja bali abayita abagamba mujje muyite nange ndibafuula. Ono kasome ebigambo ebyo era. Matayo essuula eyokuna n'onyira 18. 18. Matayo essuula eyokuna onyira 18 yogera bwe luti. Bwe yali ng'atambula ku ttale ly'ennyanja y'e Ggaliraaya n'alaba abooluganda babiri, Simooni gwe bayita Peetero ne Andrew muganda we nga basuula emigonjo mu nnyanja kubanga baali bavubi. N'abagamba nti mujje muyite nange ndibafuula abavubi b'abantu. N'atambulako era akobya kwa 2. Mujje muyite nange ndibafuula. Kakati wano ekifaananyi kino Yesu kyakola okuyita abasajja bano abavubi. Yegeri naffe gy'atuyitamu. Naffe atuyita atuteeke mu buweereza nga buno n'atuteekamu. Mujje muyite nange n'ayita wano n'ayita oli n'ayita. Mwana wange awo wonna Omwoyo Omutukuvu yakola. Era ojja kulaba nga oluvannyuma abantu bano abeyayita nga bajja okutambula nabo emyaka gyonna gy'enna 3 ng'abawa Omwoyo Omutukuvu nga bwe nakiraba gye tugenda mu maaso eyo. N'olwekyo basebo ne banyabo abampuliriza abali eyo mwenna mu nsi z'ebweru, njagala mmanye nti tulina omukisa munene nnyo kubanga Katonda tuyita okubeera abaweereza be. Nsanyuse olw'omukyalo oyo asomesa lesoni. Mwebale nnyo mwana wange neerabira okwogerako omukyala gwe. Osomesa lesoni naye nze nandikutuusewo okuwuliriza. Singa Yesu kyakuyita nobeera mu kanisa eno. Yawo mukulu Kasule nandimulabyewa singa Yesu kyamuyita n'akuteeka mu kanisa eno. Yenze mwanindabye mutya? Ffe waffe twakulira eri Bugerere gye twakulira. Mwanindabye mutya? Twebaza Katonda okutuyita n'atuteeka mu kanisa ye ey'ekitiibwa ali n'atufuula ababuulizi b'enjiri. Ekyo kitiibwa kya njawulo nnyo Mukama kyatuwa era gwe twonyumiririza. Ate twesunga okulaba nti ajja kututuusa mu bwakabaka bw'omu ggulu. Eryo essubi ery'amaanyi lye tulindira ery'ekitalo. Tusaba Katonda atuuseeyo. Kaakati nga ngenda ku nsonga eno endala. Yesu ng'ajja okutambula n'abayigirizwa be emyaka 3 nga bwe ŋŋambye. Ayogera nabo ebigambo bino ebirala. Yesu asuubiza abayigirizwa be omubeezi Omwoyo Omutukuvu. Yesu abagamba ŋŋenda naye siribaleka bamulekwa. Kubanga omuntu abadde naawe okumala emyaka 3 naye nakusibula nti agenda, olaba nti abantu bano baali banakuwavu. Ebbanga libamala naye baali banakuwavu bambi. Bwe baba n'ebizibu abadde abakola bino okwegamba bamwagala nnyo bamuyigako kinene naye laba abalekawo. Naye abagamba Bayibuli eŋŋamba nakusomayo kibagwanyanza okugenda. Kubanga bwe sirigenda omubeezi salibajjira naye bwe ndigenda ndi mutima gye muli. Kyali mu nteekateeka ya bulokozi nti Omwoyo Omutukuvu nti Yesu ajja
oluvannyuma amale okutuukiriza obuweereza bwe ate Omwoyo Omutukuvu ajja atwale mu maaso omulimu Yesu gw'akoze kumala emyaka egyo. Naye ate nga wano bonna Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu nga bonna mu buweereza bwonna bonna bali omuntu omu, mu buweereza bwabwe nga bali omuntu omu. N'olwekyo essuula eno ya 14 ya Yokaana n'onyirwa 16 nga okisuubiza ekyo, Yokaana 14, 16 ne 17 tomulabe. Ayogera bw'ati mu Yokaana 14:16 ayogera bw'ati, nange ndisaba Kitange naye alibawa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe, Omwoyo ow'amazima ensi gwetayinza kukkiriza kubanga temulaba so temugoberera, mmwe so temukkiriza kubanga temulaba so temutegeera, mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. Omwoyo Omutukuvu ensi gwetalaba gwetekkiriza. Basebo tulina omukisa ffe tutegeera nti Omwoyo Omutukuvu ali kubanga yatukozesa, naye ensi temutegeera era temumanyi. Ate ekkanisa eno yokayoka eno, ekkanisa ya Katonda Mukama mwatuteese, mwe muli Omwoyo Omutukuvu. Nezino ekkanisa endala zonna kubanga Katonda alina ekkanisa emu, talina kkanisa bbiri, alina ekkanisa emu. Era mwe muli byonna mwe biri muno. Ebirala byonna kyova olaba abamu beera lusa ne beeyogeza ne beebogoza ng'afunye omwoyo njafuna bw'etyo, ekitali mu kkanisa ye. Olabye, n'olwekyo Omwoyo Omutukuvu era ajja kumulaba olunaku luyakka olwa Pentekoste, tujja kulaba nga tufundikira nga tufunzafunza. N'olwekyo Omwoyo Omutukuvu Yesu yamusuubiza abatume, oluvannyuma lw'okutambula nabo n'amusuubiza, era ekibanja ekitanja ekiwuka n'amuweereza. Ensonga eyokuna, Yesu ayongera okukakasa ekisuubizo ky'Omwoyo Omutukuvu. Njagala nnyo ebyawandiikibwa bino okubiddingana lwa nsonga nti Yesu bwe yayogeranga wano ate n'addamu wano kwegamba ng'abiddingana bw'atyo okukakasa ky'agamba. Abantu bano abayigirizwa bano bakakase nti kyabagamba kyekyo kyajja okukola. Kyova nga n'abiddingana. N'olwekyo wano mu ntuulo endala ate akiddamu ekyokusuubiza. Yokaana 14 olwa 25 n' 26 n' 27 era akiddamu. Njagala osome ebigambo ebyo. Yokaana 14 26 n' 27 25 agamba bw'ati. 25 agamba bw'ati, ebigambo ebyo mbabuulidde. Ebigambo ebyo mbabuulidde nga nkyali nammwe. Naye omubeezi Omwoyo Omutukuvu Kitange gw'alituma mu linnya lyange alibajjukiza byonna bye nabagamba. Ebyo bigambye nga nkyalina mmwe, naye Omwoyo Omutukuvu omubeezi Kitange gw'alituma alibayigiriza byonna. Abategeeze ogwe mukisa gutuna ng'abaweereza. Amanga betwogera tetugunja bigunje. Nte mala kugunja ogunje sitore gy'oteeka mu maaso g'abantu. Omwoyo Omutukuvu yakuluŋŋamya n'agamba kino ky'oba ogamba nakino. N'olwekyo Omwoyo Omutukuvu ono bwe yasuubizibwa eri abatume era abayigirizwa era ndasenyiga munsonyiwe. Olwali musanvu ayogera bw'ati, emirembe mbalekera, emirembe gyange ngibawa. Singa ensi bw'ebawa, nze
singenzi bwebawa nze bwembawa omutima gwammwe tegweralikiranga so tegutyanga. Emirembe mbalekera bannange ffe abaweereza abayitibwa bane tulina emirembe gya Yesu era gyegitukuumye. Amiina. Okubaga mazima bwe kiri olabe kakati nze singa naye nkyali waffe eri Bugerere nga ndi mu busamize bwe twasamirangamu singa mulowooza nkyaliwo singa nafa dda naye kubanga Yesu yampita ndi musajja muweereza Katonda anyongeddeko obulamu. Juzi bwe ndafuna accident yagamba tojja kufa kankuwonye kati nsobola okube kati bwendi kwegamba Katonda atwongerako obulamu era atwongedde obulamu tetukyebaziza Katonda. N'olwekyo Yesu kyava agamba emirembe gyange ngibalekera singa ensi bwewa naye namu akagambawo nime kwogera byange. Olwabiri mukaaga nabiri musanvu olwabiri mu mukaaga emirembe mbalekera emirembe gyange ngibawa singa ensi bwewawa nze bwembawa omutima gwammwe tegweralikiriranga so tegutyanga. Bannange nammwe abali mu nsi zeeyo mubeere n'emirembe gya Yesu mu bulamu bwammwe. Naffe abali eno emirembe gya Yesu gitukuumye gitulabiridde. Juzi obulwadde buno bwe bwatuuka obwa COVID abamu baali batulangiridde ebigambo byava eri ne bigaa nti mmwe abazeeyi COVID ayagala mmwe banoonya era ne batuwa ebiragiro bingi nnyo kubeera no mu nnyumba nga tetuva mu nnyumba. Mwana wange emyaka 2 gyayitawo atubanyi ne bafa naye ffe Mukama n'atulekawo. Amiina. Ekyo tubaza Katonda ate nammwe abali eyo nammwe banyo twalabanga emizamo nga baziika ku TV yafuwa twalabanga emiramu nga baziika bwa mu Amerika baziika wano nawali ng'ekimotoka kisindika kiti ne kisindika mugunya. Twebaza Katonda kubanga Yesu yakuma obulamu bwammwe mwe abali eyo nga baganda baffe naffe n'atukuumira eno. Eyo kye tukyali buyinza bwaffe kyali kisa kya Katonda yatuyita ng'era akyayagala tubeere nga tukyayogera ebigambo nga bino eby'abantu. Kati omukisa guno ngufunye olw'olwaleero okwogerako nammwe ate esimu nammwe mweka baliwo naye abali mu nsi yonna yonna abali ku mukutu guno gwe tuliko ogwo ngweyanzizza nnyo. Olwekyo katubeere abasajja n'abakazi abeesigwa mu kanisa eno. Yokaana 15:26 era ayongera ku nsonga eno ng'ayogera okusuubiza. Yokaana 15:26-27. 14:16 agamba bw'ati si mmwe mwannonda nze naye nze nabalonda mmwe ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala n'ebibala byammwe bibeerengawo. Kyonna kye munaasabanga Kitange mu linnya lyange alikibawanga. Njagadde emyaka agambaako kadde ndanze si mmwe mwannonda nze naye nze nabalonda mmwe ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala n'ebibala byammwe bibeerengawo. Bannange nammwe abali mu nsi zeeyo Yesu yabalonda ate bamala okubalonda n'abateeka mu nsi eyo mubalire ebibala. Amiina. N'ebibala mmwe bibeerewo nnyo. Olabe libeere essanyu ery'amaanyi nga tusisinkana mu Yesu ng'atunona ng'atunye ng'adde omulundi ogwokubiri. Mmwe musitulibwe nga musinziira eyo naffe tusitulibwe nga tusinziira eno mu Afirika mwana tusisinkane mwaka guba omugulu. Eryo essanyu ly'essuubi lyaffe ery'okuweereza bwaffe. N'olwekyo nsaba Mukama essuubi eryo lituukirire ery'okulondebwa kwaffe n'obuweereza buno. Yesu namba 5 Yesu atuukiriza ekisuubizo eri abayigirizwa be. Yesu atuukiriza ekisuubizo eri abayigirizwa be. Kisuubizo ki kyatuukiriza?
yasubiza obutabaleka bamulekwa era n'agamba ndiwereza Omwoyo Omutukuvu era kyembadde njogerako era kyenjogerako ng'amaze okuzuukira Yesu amaze okuzuukira n'agenda mu ggulu wayitawo ennaku 40 bisanga mu byawandiikibwa wayitawo ennaku 40 n'aweereza ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Essuula ey'okubiri Bikolwa Batume ennyonnyola ensonga eno Bikolwa Batume essuula 2 olunyiriri olusooka 2 olusooka olunaku lwokuna. Yes, Bikolwa Batume essuula 2 olunyiriri olusooka lwogera ebigambo bino. Awo olunaku lwa Pentekooti bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi ne kujjula ennyumba yonna mwe baali batudde ne kulabika ku bo ennimi ez'omuliro nga zeeyawuddemu buli lulimi ne lutuula ku muntu. Ekyo olunaku lwa Pentekooti Omwoyo Omutukuvu yakka ku batume bayigirizwa baffe. Bayibuli etugamba nti baali mu nnyumba abantu 120. Bano 12 tubamanyi bulungi lwakuba nti omu ku bo yali taliiwo. Yuda yali amalira okwetuga nga yafa. Naye mu kifo kya Yuda balonda omusajja yayitibwa Matiya n'adda mu kifo kya Yuda. Era ebigambo biri awo mu ssuula eyo bw'osoma bigamba nti kyagwanira tubeere abantu 12. Ne balonda Matiya eyali omu ku basajja abatambulanga nabo okwegamba waliwo Matiya yatambulanga n'abayizi bano nakadde yayita ayitiddwa mu butongole naye yabeera kumpi nnyo n'abayigiza nga wonna Yesu bwe yabeeranga nga ne Matiya waabeera akati bagati ono abadde ayita naffe ono ke ne bakuba akalulu bwe bakuba akalulu ne kagwa ku Matiya n'adda mu kifo kya Yuda. Akati waliwo n'abalala abaali babawuliriza kubanga bali mu kisenge kya waggulu. Bayibuli etegeeza baali abantu 12. Era Omwoyo Omutukuvu bwe yakka ku lunaku olwo olwa Pentekooti Omwoyo Omutukuvu n'akka ku basajja abo bonna n'abakazi abo n'abakako ne balaba ennimi z'omuliro ku mutwe ennimi ne boogera ebigambo eby'amaanyi ennyo. Tugambibwa ebigambo bino eri mu nkiiko eza waggulu egyo mubeera eyo. Omuntu nze situukangayo naye kino nkiwulira bakigamba bwe bati babeera mu nkiiko ezenkulu bakuwa akantu n'oteeka ku ftu wano n'okyusa olulimi lweyagala owulire. Bw'obanga okyusa Luganda n'okyusa Oluganda. Obayagala kuwulira Luzungu n'okyusa Oluzungu. Wano koteese mu kutu wano. Oli naaba nga ayogera mu lulimi lwayogeramu lulala nnyo akati wano ng'owulira Luganda nga lw'owulira. N'oli n'awulira mu nkiiko kyamaye bwe kityo. Ekyo kyekyaliwo ku Pentekooti. Ku Pentekooti abasajja bano baali bakuŋŋaanye nga bazze bavudde mu mawanga ag'enjawulo kubagala nnaku lwa mbaga. Naye Omwoyo Omutukuvu yakyusa ne babanga buli muntu awulira mu lulimi lwe. Ng'awulira mu lulimi lwe lenyini Oluyudaaya nga mwawulirira n'oli mwawulirira. Akati ne kiba kyamaanyi nnyo. Era abantu bano nga mu ssaawa eno nga n'ennimi ez'omuliro bwe ziri ku mitwe gyabwe. Omwoyo Omutukuvu n'akola. Olwo lwe lwali olunaku olw'enjawulo Omwoyo Omutukuvu okukka ku kkanisa ye. Era Omwoyo Omutukuvu oyo bwe yakka ku kkanisa ye ne leero akyali mu kkanisa ng'aluŋŋamya. Amiina. Ng'aluŋŋamya, ng'ayigiriza, ng'ateekateeka ekkanisa, ng'akola kino, ate alonda abakadde b'ekkanisa, alonda abasumba, alonda abaweereza aba buli ngeri,
alonda abalabirizi ateekawo bano n'abateekawo. Bannange njagala musanyuke kubanga Katonda ateese mu kkanisa ye. Ateese mu kkanisa ye baagalwa. Mwatuteekateekera lyoke tunaffe tuleke tulabike mu bifo ebyenjawulo eby'omu ggulu, lyoke tulabike nga tuwangudde ensi n'ekibi. Ate bw'atuteekateeka bw'atyo ate n'atulonda okuba abaweereza, nakyo kya muwendo nnyo. Ate ekyenjagala mu kkanisa eno bannange buli muntu muweereza, kubanga tewali gamba nti ono omusumba ate ffe abasumba oba n'omulingo ogwo bamanya nti obatiza oba ogatta bagole, naye n'abala bonna baweereza. Kyova olaba olonda gundi n'abuulira ekitali wala wonna wonna. Twesiimye n'ekkanisa eno, ekkanisa ya Katonda, kubanga etuteekateeka ffenna okubeera abaweereza mu kkanisa ye, okubeera abanagabana kirabo eky'Omwoyo Omutukuvu, ne tukigabana kyenkanyi n'emikwano gyaffe ne baganda baffe. Ate ne tulaba abasajja n'abakazi nga Katonda abaleeta mu kkanisa, nga bajja mu bukaafiiri, nga bajja mu busamize, nga bajja mu biti ebyenjawulo, nga baleeta mu kkanisa, nga bateekateeka n'abafuula abantu ab'enjawulo. Ebyo tubirabyeko n'amaaso gaffe, era ne tuwulira essanyu okulaba nti Mukama atukozesa ebintu ebifaana bwe bityo. Era ne tugamba twongere mwongezi maanyi tugenda tubeerawo, tugenda tuweereza. Kaakati ebyo nga bikyali awo, bw'osoma Olunyiriri lwa 37 mu Pentekonte, ku lunaku lwa Pentekonte luno, omubuulizi omukulu yali Peetero, newankubadde n'abalala baabuulira, naye Peetero yali omubuulizi ow'amaanyi ennyo. Temwerabira nti Peetero ono y'omu eyasooka ne yeeganna Yesu sikumanyi, naye ate bambi bwe yeenenya Yesu n'amusonyiwa. N'olwekyo ku lunaku lwa Pentekonte ne najjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Bw'atyo bw'atukola ffenna, tuli boonoonyi. Bwe twonoona ne twenenya, Katonda atusonyiwa n'atujjuza Omwoyo Omutukuvu, ne babanga batayonoonangako, n'atukozesa. Tusaba Katonda atuwa omukisa baagala bannange, nammwe abaliyo Mukama abawa omukisa, abakozese mu nsi z'Abazungu, naffe nga tuli eno mu baddugavu bannaffe. Kaakati Olunyiriri lwa 37, tuma lwa 37. Bikola Abatume essula 2 lwa 37. Olunyiriri lwa 37 bwe luti. Awe baawulira ebyo, emitima gyabwe ne gibaluma, ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti, abasajja abooluganda, tunaakola tutya? Sookoleke bwe baawulira ebigambo ebyo, balabye n'ennimi z'omuliro ziri ku mutwe gitambula giti. Manya mu bano mwalimu abaakomerera Mukama waffe, nabo baali mwebali abaamukomerera. Emitima gibaluma nga bamanyi baasobya baakomerera, era ye Peetero yabagamba nti Yesu gwe mwatta yakoze kino, Yesu gwe mwakomerera yafuuse Omwoyo Omutukuvu. Ne bejusa bye baakola. Awo baawulira ebyo, emitima gyabwe ne gibaluma. Entandikwa y'obulokozi mu bulamu bwaffe. Kasampuli omutima gwange y'entandikwa y'omusajja n'omukazi okulokolebwa, okukyusibwa, okujja eri Katonda. N'olwekyo abaagalwa, Mukama atuyambe tusobole okuwulira okulumwa mu mitima gyaffe, tusobole okukatandira okufuna Omwoyo Omutukuvu akole mu mitima gyaffe, akyuse mu mitima gyaffe, atulage ensobi ziri mu mitima gyaffe, akyuse obulamu bwaffe bubeere ekitundu ekijja enjawulo. Olwa 38 tukyali mu lugera bwe luti. Peetero n'abagamba nti, mwenenye linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe. Mwenenye mubatizibwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo
okugiwaako ebibi byammwe munaweebwa ekirabo Omutukuvu. Amiina. Abasajja abo omutume Peetero yakola apiiru n'abakola apiiru olw'okwenenya. Nange kye ŋŋamba bannange, nze nange ng'ayogera nammwe abampuliriza, nkimanyi nti ffenna tuli boonoonyi. Naye Omwoyo bamala okwogera gye tuli, tutandika okutunuulira ensobi zaffe, tutunuulira embeera zaffe, ekiddirira tutera okwenenya, okumalira okwawukana n'ensobi zaffe, okwawukana n'embeera zaffe enkyamu. Abantu bano Peetero nga maze bakubira omulanga ogw'okwenenya, ate bamalire okubatizibwa, ate bamalire okudda obujja. Wano tusanga ebigambo bino nga bangi baasalawo ne babatizibwa, era olunaku olwo Amiina. ne babatizibwa abantu 3,000. Soma Bayibuli yogere. Ne babatizibwa soma 3:41 agamba otyo. Olwanamu olumu lugamba nti awo abakkiriza abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerangako ku lunaku luli abantu 3,000. Ne bongerwa abakkiriza ekigambo kya Peetero. Weewaawo olw'okuba nti ennaku lwali yakka, naye Peetero yayitamu wano ng'omusajja yali omwogezi w'amaanyi, so nga n'abalala nabo baayogera, ate era kyayogera, era tulina okuwulirako ndoboozi ya muntu omu. Peetero yali omwogezi omukulu, tulabe, yali omwogezi omukulu. Akati abasajja naba bwe batyo, wabaayo omuntu yenna awulira ebigambo bino ng'ali mu nsi zeeyo, ng'awuliriza ebigambo bino ng'ayagala okukiriza, n'akkiriza Yesu ng'omulokozi we, n'obatizibwa, n'owegatta kanisa ya Seventh Day mu nsi yonna, n'obeera omu ku abo abalindirira okujja kwa Yesu omulundi ogwokubiri. Kuba kanisa eno ye kanisa yokka mu nsi yonna erindirira Yesu Kristo ng'omulokozi waffe okujja okututwala. N'olwekyo wano nkuba mulanga guno eri abantu abali eyo abampuliriza oba mwabayise namwe okozesa nga bali musajja kaddugala ng'ayogera wano, temwamulaba nga nako, naye ne bakkiriza enjiri, ne bakkiriza Yesu ng'omulokozi waabwe. Abasajja abali eyo nga guna mukisa gwa maanyi nnyo. Nsaba Mukama omukisa guno agukozese. Olwanamu olumu lwogera bwe luti awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu 3,000. Ne babanga banyiikiranga okuyigirizibwa kw'abatume ne mu kuseekimu ne mu kumenya emigaati ne mu kkanisa. Negamba bwe bamagase ku kanisa ekintu kyaddirira baali bumu, ate nga lugamba nti buli muntu n'atya ebyamagero bingi n'obubonero nebikolebwanga obutume. Buli muntu n'atya ebyamagero bingi nebikolebwa. Ng'Omwoyo Omutukuvu akola kinene nnyo mu bulamu bwaffe. Ng'Omwoyo Omutukuvu yakola omulimu munene nnyo mu kiseera ekyo. Basebo leero Omwoyo Omutukuvu akyakola
ne mu kiseera kino ekya leero akola mu bulamu bwaffe, akola bwa mikwano gyaffe, era kyova olaba nti Omwoyo Omutukuvu oyo bonna abawudde ebigambo bino tukkirize akole mu bulamu bwa buli kimu ku ffe. N'abanno nammwe abampuliriza wano mukize Omwoyo Omutukuvu akole mu bulamu bwammwe, mukyusibwe mufuuke ekitundu ekijja, mufuuke abantu eb'enjawulo, mmwe abafumbo amaka gammwe mugateeke mu Katonda agafuge mu ngeri efaana bw'etyo. Mukama abawe omukisa. Amiina. Naye mwebale okuba omukisa guno enjogerako gye muli. Mukama abawe omukisa. Amiina.